Njagala njulire Yesu eyo gyembeera na buli gye nkolereyo ne mu ŋŋanda zange njagala njogere bw'ali mukwano gwa bonna buli muntu ajja gy'ali wa muwendo nnyo. Oba yo bass oba alto oba tenor oba soprano oba kiki, Katonda yasinga okumanya. Oli ku Star FM 97.5 96.9 emnyanya y'eggwanga Program Kkooti YAMAKA Mulongo B Sara gemanya gange. Owasuza otya eyo mukwano gwange yona gy'osinziira okuwuliriza, gy'osinziira okulaba ku YouTube, gy'osinziira okutambula nange. Kansuubira nti buli kimu kitambudde maliraadi saana. Bitatambudde bulungi toggwamu maanyi, toggwamu ssuubi, Omukama Katonda yasinga okumanya. Kizibu kya kutambulanga bwe twagala. Nabagamba akatono Katonda k'aba alese mu maaso go k'oba osooka okusiima, then olyoke omusabe ebirala. Tuyige okwebaza, tuyige okusiima, tulyoke tuyige nnyo okusaba. Twamanya nnyo okusaba ne tutamanya nnyo kwebaza na kusiima ekyo kye tuba tufunyeewo. Sooka osiime, sooka weebaze, then olyoke osabe, n'akuwa akugabirira addamu amaanyi. Alina ebizibu ebiteebereka, nkusaasidde nnyo mukwano gwange. Omulwadde saba otegeere nti si ggwe wekka omulwadde, nange kennyini siwulira bulungi nnyo olwaleero, eddoboozi liyinza obutaba ddungi nnyo. Omutwe gwannumyerumyemu kkojjo naye gulemeddeko up to now, naye nga gujja kuba guvaako inshallah. N'ekyo tewali kiraliikiriza ky'amaanyi, tewali kisaana genda mu ddwaliro, just kunywa nnyo na kola ki na kuwummula. Naye nno okuwummula kw'ekkooti y'amaka ko tekubaawo. Ensonga lwaki ebyokuwummula twabiteeka ebbali. Nnyina kansala omwe yaŋŋamba mbu ebbanga lye tuliwummula nga tufudde lyeringi, mbu kati tulina kukola kati. Yambuuza bajjajja bo abaafa bakamala emyaka emeka mu ttaka ne mugasimanyi. N'aŋŋamba kati nno Sarah olina okumanya nti ebbanga ly'oliwummula lyeringi, kati olina kuwummula kati olina kukola. N'olwekyo omulwadde wange yonna gy'oli, naye ng'obulwadde bwo osobola okwekakaba, eddembe ly'omunaku kwekolera. Tulina bakama baffe abeetaaga results, abeetaaga tudelivalinge, abeetaaga waaka, b'otagenda kunnyonnyola nti ndi mulwadde. Tulina abawuliriza abakuwulira nga tokoze ne batuuka oba n'okukukubira amasimu nga bayomba, kati nabo olina obbalowoozaako nga tonnaba kusigala waka. Tulina abaana ab'okulabirira nga mu butuufu ffe abakola emmere y'olwaleero lw'oba togenze Kampala toyina ky'ogenda kubaliisa. Tulina ba landlord ab'okusasula nga gy'okoma okwoza mbu omutwe gunnuma nsigadde waka, toyina ky'ogenda kumugamba nga zze. N'olwekyo omukwano omubiri gugwo osobola okuwulira nti leero nkyalimu agakola. Naye nga bw'okeeranga ku makya ng'oli mulwadde nga teweesobola, ate osigalanga ewaka kubanga obulamu bwe bugagga. Alwazizza, nsaba Allah akkirize omulwadde wassuuke. Omulwadde kola omulimu gwo, mmira eddagala, wuliriza ebigambo by'abasawo. Temukweka ddagala wansi wa mifaliso. Ekigambo ky'olunaku olwaleero kigenda kutambulira ku bulwadde bwa siriimu. Sijja kubagamba nti obulwadde bwa siriimu kintu kyangu eky'okubeera nakyo, naye ate bw'oba Katonda nga bw'ageze n'obeera nakyo, ate olina okukkiriza. Nabagamba buli okkiriza ng'embeera gy'olimu bitono ebikunyiga. Buli lw'okkiriza nti ndi mubi, oli ne bwakuvuma obubi, tolina ky'omugamba. Oli bw'agamba nti olina ogutwe ogunene nga naawe wagukkiriza, oseka n'okuseka n'otambula. Oli ne bwakuvuma nti oli mwavu, ng'era ne maama wo yakugamba muli baavu, aba talina kipya kyaleese. Kkiriza nti ndi mulwadde, nnyina kumira ddagala okubeerawo. Bw'okweka eddagala, bulamu bwo bw'okendeeza. Tolina weeryaza amaanya wekka. Kiringa mu abagenda mu church pastors bangambye ne ba church leaders ne ba father, ozinga omukono bw'oti n'oteekamu bwo pretending nti owaddeyo ebirabo. Bannange ekirabo kyo kiri wakati wo ne Katonda wo. Tekiri wakati wa mulongo, tekiri wakati wa kabona father, tekiri wakati wa shehi, kati oba olimba ki? Kati naawe munnange
bwe tuba tukansolinga abantu tukubiriza nnyo abatannafuna kawuka ako mutegerere ddala nti kintu kibi ekitasaana kusemberera era buli omu amanyi engeri gye tukafunamu. Si kyangu kumira mpeke za buli lunaku otamanyi nawe olizikomya, naye Katonda bw'aba akireese tukyetisse tutya, tutambudde tutya nakyo era tuwangadde tutya. If abalala babeera ku ddagala emyaka 2, why not you? Why not me? Lwaki gwe tokisobola? Lwaki omirayo omwezi gumu n'oganza eri ntami abalala nga teri abatama nga baafaayo okulaba nti bagenda nalyo paka batereere? Mikwano gyange awuliriza, njagala onkubira essimu ng'ongamba Mulongo transport yambuze anone eddagala liweddewo. Nkubira essimu ng'ongamba Mulongo empeke zinkola bubi mpaayo akawunga ndye. Temuddamu kunkubira ssimu nga mungamba mbu simanya empeke bwenzimira ndaba abafu balabe kasita okimanyi obalaba bulabi tebaliiwo. Tuleme kutunuulira bibi bye zituleetera, tutunuulire ku birungi. Abaana baffe be tugenda okuleka nga bato tewali agenda balabirira. Abantu tebalabirira baana baffe. Abantu babayisa bubi abaana baffe. Abantu pretendinga ng'omuntu yakafa ne bagabana ne bagamba gundi nkutwala gundi nkutwala. Abaana bamulekwa bali eyo babonaabona. Omwana wo kumuleka nga ayina emyaka 5, mmira eddagala omuleke nga ayina emyaka 10. Please, please. Kale limire ng'ogamba omukazi oyo bannange yeeyogeza era n'empeka zituuseeko, mirango oyomba ng'onvuma buli kyoyagala. Bwe zikola obubi nkubira essimu ongambe gwe wano watugamba tumire eddagala kati nze mpulira sana gava mu nnyumba kukola sina kyakulya. Si gwe mba nsoose okuleetera ekyokulya ewuwo. Totagana na kusitukawo nja kuvuga nkikuleetera okirye. Beba bijanjaalo obirye osobole okuwangaala. Nze mmanyi bw'owangaala kijja kunnyambako abaana be bandindeetedde abatalina ayamba. Mbeegayiridde. Waliwo dokita omu yaŋŋambye obusera. Obusera yaŋŋambye bulungi. Simanyi birungo ki bye yagambye naye yagambye obusera bulungi nnyo ku balwadde ba HIV. Mbeegayiridde nnyo tubukozese, tetuva ku ddagala lyaffe tulye bulungi kye tusobodde. Okulya obulungi tekitegeeza nti ogenda kulya nkoko. Osobola okulya ekijanjaalo kyo n'emmere gy'olabye n'onywerako amazzi n'okkuta bulungi n'omira eddagala ng'okkuse. Bantu bange tetugenda kujja tubeetimbe mu kyenyi ti nange ndi mulwadde labira kunze mira nedda. Mumira eddagala. Mbeegayiridde. Bannammwe balinoonya bunoonya tebaliyina mwe muliteeka wansi wa mifaliso. Ne tutuuka okubajja mu nnyumba nga mufudde nga tukebera wansi w'emifaliso nga waliyo eddagala epitirivu ate nga mwatukubiranga amasimu ne mutugamba mwetaaga ddagala. Please, mbeegayiridde. Kifo ky'oziteeka wansi w'omufaliso zimpe, nkubira essimu ozimpe nze nziwa omuntu asobola okuzimira. Mbeegayiridde nnyo. Abagamba sikyabeegayirira ngenda kusaba emmundu mbeere nayo mu nsawo nga buli lw'okola mmeesi nga kuba amasasi tutu nga govaawo. Mumire eddagala. Mbeegayiridde nnyo. Tulye kye tusobodde okufuna, tugoberere amateeka g'abasawo. Kati ffe bannaffe abanywa ku twenge. Mulongo, I can't sleep when simanya I've not done this. Lwaki oyagala okubeera addicted ku kintu? Lwaki obeerawo ku lwawalagi? Lwaki obeerawo nga butateekamu kabbiya teweebaka? Lwaki okyeteekamu? Tekigenda kuvaamu kati nga bwe nabakansolinga banywa omwenge. Naye at least leero nnyamba okendeeze. Bw'oba obadde onywa eccupa 2 n'olyoka weebaka nnyamba onyweyo emu. N'enkya onywemu, luli onywa ekitundu. Luli oleme kwebaka. Manya oleme kunywa. Lwaki tetugenda kumala biseera nga tuba spoon feeding nga ebigambo byaffe biyita buyise mu bbanga. Tubabuulirira nga tulabyeko ate nabagamba mwesiime nnyo mmwe abakyalina abababuulirira. Ffe twayagala tubuulirirwe nga tetulina batubuulirira. Olwekyo gwofunye omukisa radio kweri amanda mwegali. Oli wa ddembe okugijjako n'olinda ebbaluwa n'etandika n'ogizaako, oba oli wa ddembe okugyongeza ne neighbor n'awulira. Star FM ye radio gy'owuliriza. Program Kkooti YAMAKA Omulongo B Sarah gemanya gange. Mbaagala nnyo mikwano gyange mwenna abawuliriza Kkooti YAMAKA, mwenna abeerekereza okulaba nti n'omukuuma obulamu bwammwe, ate mwenna abeerekereza okulaba nti muwa abantu abalala obulamu.
nga bwe twayogedde jjo ebbaluwa oba ensonga z'omwana ow'okugulu twazitandiseeko. Nsaba okwebaza abantu mwenna buli alina kya contributinze ku bulwadde oba ku bujjanjabi bw'omwana ono. Tweyanzizza nnyo, tweyanzeege. Njagala okusooka okubuuza ku mukyala Jole Ssebwato. Weebale nnyo, weebalire ddala byonna by'osobodde okukolera ekkooti y'amaka. Weebale maama kwerekereza. Nsaba ntandike ne mukwano gwaffe gwe nategedde amannya atuweerereza ssente ku Pegasus otuweereza $35,407. Nsaba okukweyanza n'okutegeeza nti ssente zituuse bulungi. Oweerezezza $35,407. Omukama Katonda y'asinga okumanya. Mbategeeza nti omwana ono twamusondera ssente naye nagenza okumuyita aleete ssente agende mu ddwaliro nga ssente talinaawo wadde n'ekikumi. Nanyiiza ne mpulira obusungu naye oluvannyuma ne nzikakkana ne tusalawo ffenna tuddemu tumujjanjabe. Olwaleero agenze mu kifaananyi e Mengo Hospital. Bw'amala okuggyayo ekifaananyi akitwale e Mulago. Bw'amala okkiggya e Mulago batubuulire e Mulago okulongoosa kwe kugenda kubeera kwa ssente mmeka tulyoke tumusondere era tumaleyo. Nsaba okubeeyanza nti tulina emitwalo 9,614. 9,614. Tuggyeko emitwalo 51 ezigenze mu ddwaliro. Kaakati tukyalinawo baalansi era nga tusaba obuyambi olwaleero bubeerewo. Omwana ono waviira e Mulago nga tumanyi ki ekigenda mu maaso. Glory Entebe Katabi, nsaba okukweyanza. Maama netaddeko nti maama obwavu bubi nnyo n'otuwa nusu 10. Netaddeko nti za kifaananyi 15 Mimi Kigozi tweyanzizza. Mama Novice tweyanzizza. Bena Nambirige tweyanzizza. Mama Sheila Ekona tweyanzizza. Netaddeko nti Mulongo kano kensobodde tweyanzizza. Tumukunde weebale nnyo, weebalire ddala. Mama Peace Ekamoocha tweyanzizza. Aida Ennamawojjolo, Nakibuuka Ruthi, Tinogi Hasfa Emaganjo. Yataddeko nti ow'omuliro tweyanzizza nnyo, tweyanzeege. Nantamba Florence wonna wooli, Sharifa Ematugga, Nakimbo wa Ekyantale, Naalongo Buwaali, Nakitto Brenda tweyanzizza nnyo. Silent Admirer Ematugga. Waliwo mukyala Rebecca wataddeko emitwalo 8,400. Tweyanzizza nnyo, tweyanzeege. May Allah also solve my problems. N'otuweereza 5,000 zatuuse. Lydia tweyanzizza. Shamimu tweyanzizza. Mama Levi weebale nnyo, weebalire ddala. Ogambye kano ke katono kennyina nusu 10 lutuuse. Mutebi weebale nnyo, weebalire ddala. Rita Love tweyanzizza. Biti Mukalitunsi obadde onkyaye bebi ali atya? Tomuzangako, tunaakola ekyo kimu kyokka kya mwana omwo. Ndibalekera Brenda tweyanzizza. Mariamu kubona Mariam tweyanzizza. Nataddeko nti omwana ow'omuliro ssente zituuse. Waliwo omuntu Reason wataddeko nti 1 n'oweereza nusu 8 kweruli. Vanessa Madrin tweyanzizza. Nakuya Oliver Kasangati. Ana Eseta. Hajara Wamulo weebale nnyo mukwano. Mama Paulson weebale nnyo. God bless your hustle otuweereza 15,000. Justin Namata tweyanzizza. Namutebi F. Mama Queen wonna wooli. Katende Lydia Ivan. Naabagereka Mariam. Agnes K wonna wooli. Beyinzi Katela Taylors mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nataddeko nti omwana ow'amagulu. Anet wonna wooli. Mama Chikaba watuweebale nnyo, weebalire ddala. Mama Chikaba otuweereza akasente kaba katono naye contributinga ku buli kimu. Tuweereza nusu 5 bituuse. Kamu gwe muganda. Bantu mwe muyambye abantu, mubawadde essanyu, mubajjanjabye. Saba Omukama Katonda akkirize mu kaseera kano ak'ekisiibo nga twolekera Easter era buli omu amuwe birungi byereere. Karo Emutungo tweyanzizza. Nataddeko nti Mulongo nkwagala nnyo n'otuweereza 3,000. In God we trust watuweereza 2,000. Marion weebale nnyo onzijukiriza Mariam ku Workers House tweyanzizza. Winnie Ekisoga weebale nnyo. Serugo Joel Kalambi tweyanzizza nnyo, tweyanzizza.
yanzege. Star FM ye radio gy'owuliriza Program Kkooti YAMAKA. Tuli mu kujjanjaba omwana ow'omuliro. Omwana oyo genda ku YouTube ojja kuba olaba amagulu ge ago. Nagasanga gavunze, nagasanga mabi, tanuulu yamukuba ng'ate eyidde omuliro, kwegamba yali aseesa mu tanuulu y'omuliro bakiyita batya, neevaayo n'egwa, amataffaali ne gamookya amagulu ago. Olwaleero tokyawulira lusu lwa mwana oyo. Bw'olaba vidiyo eyo nalinga neewujja oba nalinga ng'olaba nnyina byengoba. Nze muntu atuula ewantu ewali omulwadde ng'avaamu olusu n'otayinza na kutegeera gw'alaba vidiyo. Tolowooza nti nali ngoba oba kiki kye mba mpujja kiveewo oba osobola okukiraba. Mba saagala biwuka ebyo bye tumanyi okulya mu bbwa kuba liba byongera okuleetamu infections. Omwana bwe namuggyaayo ne agenda bulungi ekiruddu, ne bamudressinga, ne bamusikaninga, ne bakola bye bakoze, ne batusindika emulago, nga byonna bwe nabibannyonnyola. Naye I was very disappointed okulaba nti omwana ssente teyazikozesa butuufu. Naye ffenna tusobya, byonna bibaawo, katumujjanjabe bambi atereere. N'olwekyo yonna gy'oli gy'osinziira okulaba, okuwuliriza, nsaba otwegattireko wamu otuweereze ku 0752 10 11 13 ne 0776 10 11 15. Tutandise na bibi naye ate nange nnyinayo ebirungi. Saba okwebaza muwala wange bamuyita Maria Nsimbi, mwana hustler abadde akolera eyo mu Middle East. Neeyanziza nnyo, weebale komawo Uganda, weebale kujja. Nsaba Katonda akuddizeewo. Neeyanziza nnyo akabaluwa kange ke wampeereza, nakafunye bulungi, nange kankashiyalingireko n'abawuliriza bange. Bwe nnaaba sikasomye bulungi mu Luganda lutuufu, temukirwako nnyo. Kagamba katya? Kagamba okusiima omulungi wange. Mulongo B Sarah, nze Maria Nsimbi natakenda kuza omwezi. Dia mama wange omulungi, omulongo B Sarah, my favorite personal person, my insurance. Mami Sarah mukwano weebale byonna by'okolera abantu bonna mu ggwanga. Mami Sarah, nkwebaza okuŋŋumya, gwe onfudde omukazi ow'amaanyi, omukozi era omugumiikiriza. Ekisembayo Mami Sarah, singa gwe tewali ggwe olw'ebigambo byo sandisobodde kulabirira baganda bange. Naye kati basoma, omu ali ku University second year e Makerere, omulala ali mu siniya yakutaano, ate ng'ali mu kisulo. Agamye nkwebaziza era nange ng'omuntu nkwebaza byonkoledde bambi. Your lovely princess Maria Nsimbi wa Mami Sarah. Nankubirako obumuli, nanteerako obugambo bungi nnyo. Love you mami. Nampeereza keeki gye nsobola okutegeeza nti wali agenda giryako, eriko love you Sarah from Maria. Nampeereza obugatto obulungi, kapeya kali awo ka pink, kali awo kalungi nnyo. Kati abawulidde ennugu ne babeera awe wakaliganga boogera ebigambo bingi nnyo, naye nga neeyanziza nnyo neeyanzeege. N'ateekako kungulu Maria Nsimbi wa Mami Sarah, to favorite personal person, omulongo B Sarah. Neeyanziza nnyo neeyanzeege Maria Nsimbi, wonna we wajje. Saba Mukama Katonda akuddizeewo. Nsaba okweyanza omuntu gwe bayita George Metal Works, simanyi w'okolera. Nsaba ofune obudde ojjeko ewakaliga, ompe ennamba ye y'essimu n'amannya go ag'omulimo, nsobola okukulangako abantu bagguleko keesi ez'abaana abadda ku ssomero. Weebale kwerekereza n'otuyamba mu kkooti y'amaka. Nsaba okulangirira nti okujjanjaba omwana ono ow'amagulu kugenda mu maaso era nga kutandikiddwako mu ffeeza ey'okubiri. Nsaba ebikadde tukomye lwaleero okubinenya oba okubyenenyeza. Omuntu yenna gy'oli ng'ogenda kunnyambako, mpereza mobile money tujjanjaba omwana ono. Mwabamala okulabako ne mulyoka mukkiriza okujjanjaba, genda ku YouTube teekamu nti omulongo B Sarah. Programu eyo teri wala, sijjukira title yayo, naye scrolling bw'oti paka lw'olaba omwana atudde ayina amagulu amalwadde.
otegere nti ye mwana oyo gwe twogerako. Mwana mulenzi muto ayina okukula, ayina okuwasa, ayina okuzaala, ayina okwekolerera, ayina n'okulabirira abantu be. Kyetwava tuvaayo ng'ekkooti y'amaka ne tumuyambako. Maria Nsimbi yatugulidde obuwunga mu kkooti y'amaka, tweyanzizza era bugenda kugabibwa eri abo abeetaaga emmere. Bulijjo muwulira gundi nsabayo emmere, mulongo nsabayo emmere. Tweyanzizza nnyo, tweyanzeege, nsaba Mukama Katonda abaddizeewo. Star FM ye radio gy'owuliriza program Kkooti y'amaka. Tugenda kutandikako ne SMS mpola, tuziddemu tulabe n'oluvannyuma tugende mu bbaluwa ey'olunaku olwaleero. Nyongera okutegeeza omuzadde yonna gy'oli nti ebiveera temubifaako nga biwoggana. Twabigana mu studio ne mungulira ensawo naye tewali kyakkola. Waliwo omuntu nga buli omu aba n'akazeeke ne Mama Sarah aba n'ebiveera bye, n'olwekyo temubifaako nnyo, temukiremerako. Nabagamba ebintu ebimu mubireke bigende, temubiwa makulu. Ate abali ku live stream sigenda kugendayo kati, nogira mukyatabuka. Kaakati nno nsaba okwebaza abantu mwenna abatuwadde obuyambi, mwebale nnyo. Naye nakyo ku live stream kankibeereko. Waliyo ekifaananyi lwakuba mbasaagala bibanyumiza mu ab'oku radio kubanga abamu temubeera ku YouTube. Ku YouTube oyo bw'oteekamu nti Mulongo B Star n'oteekamu nti kkooti y'amaka. Nyiga ewali kkooti y'amaka wennyini kati wajja kuleeta options ogende we bayita mu community. Mulimu ekifaananyi kiriko Isaac, kiriko Michael, kiriko n'omuntu omulala. Naye njagala ggwe owandiike comment yo ng'ombuulira ani Isaac kwabo ani Michael. Miliyoni no yegenda okugabwa naye simanyi bayo miliyoni weeri. Naye miliyoni kyemmanyi nti ke kakadde. Ofunayo akakadde konna n'okawa munna abateebye. Abazeeyi tulina bangi mu Uganda. Nyabbawo omuzeeyi yenna gwe nasobola okufuna mu Uganda. Ansaba okubategeeza nti ogenda n'ombuulira ani Michael ku bonna ani Isaac n'osobola okwewangulira akazeeyi akanaaba kali okumpi nja kakuwa okalabirire. Naye ekisinga okunsesa ekiri kuli comments eziri kuli ebigambo ebiri kuli. Nze bulijjo simanyi nti nyina abaana abalalu. Nze bannange nyina abaana ba live streamers abalalu abawedde emirimu, abalalu mad. Naye nja gguma nabo azaala ekibi akiwongerera. Mulo nkusubiddwa eno wiiki yonna tabaddeewo. Agambye atya ono Zaaye Masaka Zaayi radio ndowooza tebaddeeko bulungi. Oli otya Mulongo? Nkuyita maama olw'ensonga buli lw'oyogera ŋŋuma maama, naye embeera yange nga mbi nnyo. Nina abaana naye n'abasajja ababanzaalamu bandekawo. Nabagamba wano wasaanawo counseling. Abasajja bonna abakulekawo tebasobola kubanga be bakyamu. For example, ina abaana basatu mu basajja basatu. Asooka yali mubi, owookubiri mubi, owookusatu mubi, gw'oli mulungi. Tekisoboka. Kale tugenda kutunuulira lwaki abasajja bano bagenda. Lwaki tukitunuulira? Because at the end of the day oyina okuba omufumbo n'owookunaagende. Tulina okusooka okutunuulira ekintu ekyo naffe twekebere. Naawe omwana ow'obuwala olina okwefisiza obudde ne weekebera. Gwe ddala otuukiridde ng'omukyala, gwe by'okola naawe bye birina okukolebwa. Byonna tuba tulina obbirowoozaako nga tetunnagenda wala. Essimu yange kweri ogenda kuba onkubira, nja kuba njogera naawe. Njagala okubuuza ku Sekatawa Godfrey ng'oli Luweero, weebale kuwuliriza. Ono agambye atya ono eno message eno yali yakuteesa. Nambuusi Lydia message yali yakuteesa watumira ku mwami wo, mwami Matovu Ekanchinga Mugomba. Mwami Matovu Mugomba nelaba nga bakutumidde. Jebaleko Mama Sarah Mulongo nyina maama wange. Nina maama wange, maama we yafa tamulaze kitaawe era tamanyi kika kye, naye talina kyakola ne kitereera. Omutwe gumuluma nnyo gubula okumutta. Tugezezzaako okutambula naye biganye. Tusaba ku buyambi bwo maama. Ate nange Mulongo nina akasuka kavubuka ne wemba nva kunaaba. Ekisooka nja kuddako emabega katono kuba lunaku ku radio kubako omupya.
Mwe abantu abanonooza ebintu mubireetera okuhapeninga. Mulongo mbonaabona kubanga simanyi kika kyange, mbonaabona kubanga sirima bijja, mbonaabona kubanga siina bukojja, mbonaabona kubanga banzaala bw'omu. Please, abantu bangi abalina maama ne taata nga babonaabona. Abantu bangi abagenda ne balima ebijja naye nga tebalina wadde n'ekikumi. Abantu bangi ng'ate tebalina na bazadde ng'ate bali bulungi, nga balerebwa bulerebwa, basuulibwa mu babies home, balondebwa kasasiro, talina kika kye, talina mulandira, tamanyi gy'alaga, tamanyi gy'ava, naye ng'ali bulungi ng'era abaamulonda bamulabirira. Tulekerawo okwesibako enjegere z'ebika ze tutategeera. Banange mujja kwesiba ku ndagaano bazadde bammwe ze baakola ze mutamanyi na kumanya. Tomanyi oba wali muto ne bakuteeka mu bibbo gw'oyagala kulondoola ebyo. Tomanyi oba wali tonaba kuzaalibwa maama wo ne bamukolimira oba ne bamukaasinga. So njagala okugyawo ekirowoozo ekibalimu ekirowooza mbu atalina kika obonaabona lwakuba toyina kika. Oyinza okuba nga toyina kika naye nga n'okukola toyagala. Oyinza okuba nga toyina kika naye nga toyina na mukisa. Oyinza okuba nga kwegamba kiba tetusooka kutunuulira nnyo kika. Tusooka tutunuulye ggwe ng'omuntu oba abatalina bika abalala babeera bulungi gwe lwaki olowooza nti kika kyekibonyabonya. However, sigaana nti ekika kisobola okubonyabonya era sigaana nti obutalambula ku bantu oba obutalima bijja kiyinza okukuleetera obuzibu. It can era it always happen. Naye ggwe bw'onaakikulembeza nga nakyo kikutambulirako. Abaganda bagamba babiziika okumpi be babireetera okuwunya. Kati gwe bw'oziikaawo okumpi teweeyibaala. Naye bw'oziika eri ewala tolina ky'ogenda kufuna kigenda kukutuukako. Bina tubirowoozeeko. Then kano akasu. Akasu kano wabaawo akasu akagaanira ddala okugenda. Akasu sigenda kyenyinza okurekomendinga ekisooka nniimu ogisala n'ogikuuta mu nkwawa. Morning and evening, morning and evening, morning and evening. Then okubire n'abannakyokeya be bayina eddagala. Baatugambako amazzi g'emiziŋŋoonyo naye waliwo ate abampabula ne baŋŋamba amazzi g'emiziŋŋoonyo si malungi. Then kati ago tugateeka ebbali. Ogira onnyamba okozesa enniimu okubi ne ku ssimu ya Nakyokeya bajja kuwa eddagala erya habo olikozesa nga banaaba kugambye. Then ekirala abasawo abamu bagamba nti akasu ako olumu katuva munda. Naye ate ke basinga okwogera ennyo kaba kava mu kamwa. Ke katera okuva mu lubuto munda. So kubira Bannakyokeya oba nnyonnyole bajja kuba bakujjanjaba era kye banaakugamba ky'oba ogenderako. Mama Sarah nkulamusizza mu luggya lwaffe luwaayirizibwa. Taata waffe atunze buli kimu awaka. Brother wange baamusibako emisango mingi n'adduka ewaka ne ku kyalo. Tewali atulwanirako. Tuli abaana 8, abalenzi 4 n'abawala 4 naye ffenna ewaka twavaayo naye ffenna tetulina mirembe. Zino zitera okuba kaasi. Bitera okuba nga bizze birondoola nga bugamba nti famire yonna. Waliwo abantu ndowooza bajja kubanga 2 be tugenda okukozesa. Bagenda kuba abantu nga 2. Omu asooka agenda kumbuulira nnyo kiki ekiri mu luggya olwo. Ayinza okumbuulira naye naaba nga tasobola kukiggyawo. Then owookubiri mwekakasa mu kukiggyawo. Twandikozesezza owookubiri yekka naye nedda kantegeereko ne gye kiva kubanga ekintu ekiri mu luggya ekya famire kiba kinene. Tusaana okukirwanyisa era tujja kukimalawo. Onage Mama Sarah nsaba kunsabirako emyaka gigenda naye mpulira nkula. Maama wange ali mu muzigo ng'ate nange ndi mu muzigo. Ojja kumpeereza amannya ombulye n'eddiini gy'osoma ombulye n'amannya ga maama wo.
anja kubakubira essimu ku bubaka bwonna bwe tunaaba tufunye. Ono agambye nnyamba maama nkaaba buli lunaku, nina abaana 3, nze maama nze taata waabwe tayagala na kumanya, obufumbo buganye, anjagalako yagenda, nze ndabirira abaana, nze ndabirira obulamu bwange, obulamu buganye. Simu essembyayo 03. Nsaba okutegeeza nti ensonga ezo tujja kutunula nga tuva nnyo emabega katono ku ggwe kennyini ng'era bwe ngambye oli asoose, then tulyoke tutuuke ku nsonga ekubonyabonya. Mulongo gyebaleko kojja ne mukazi we baagala kuttira maama wange mu nnyumba. Bano batera kuba nga babonyabonya bannyinaabwe nga baagala bibanja. Ojja kumbuulira kojja tusobola okwogera naye oba tusobola okulaba ekyokukolera maama. Mulongo maama nze mbeera entabukidde, bansuubiza emirimu ate olunaku bwe lutuuka nga babyongerayo ennaku endala ate maama nga bongerayo ennaku endala ate maama wange okunzaala baakwata mukwate bawa mukulu we ng'agenze okuwummula, naye sirina mirembe kati nyina emyaka 22. Ali Kasubi. Kasita ekika kye okimanyi, togenda kuba olinga agamba nti okubonaabona kwe lwa kika kye. Naye kino eky'emirimu munnange, mu maama wo ono omulala eyali nannyini musajja, tomanya bwe yatwalamu maama wo, ayinza okulowooza nti teyakkiriza, ayinza okulowooza nti bayagalana, ayinza okukolima oba okukaaba ng'akaabira maama wo naawe ne bikutambulirako. Simanyi oba wanaaba. Bw'oba wanaaba Omukama mulungi, ojja kumbuulira bye waloota. Bw'oba tewanaaba era mbuulira, tujja kujjanjaba tofaayo. Mulongo maama gyebaleko, tulina obuzibu ewaka, ssenga waffe tatwagalangako. Baganda bange bali mu kubonaabona ate ye ssenga ali mu kwewaana. Maama tuyambe, tugezezzaako ku ssimu yo naye teyitamu. Tekyetaagisa kujja, bassenga tubamanyi, bakojja tubamanyi, abali obubi abaana b'abannyinaabwe, abalirwana tumanyi bwe tubakola. Tekikwetaagisa kujja nkubira essimu nga nvudde ku mpewo, ngenda kubanga nkuddamu. Ono agambye atya Mulo, ndagirira omusajja akuba. Simanyi bwe bagema muggo olina kunkubira ne nkuwa omuntu, nze siina bwe ngenda kukugamba naye ng'ogenda kunkubira. Ono agambye Mulo nze nanaaba ne ndoota muka taata wange yafa nga ŋŋamba nti baana bange munsonyiwe nze yabikola naye mbonye nga Katonda mulungi nga wanaaba mukyala. Teweeraliikirira ate eddagala ly'omuntu eyafa lyangu kuba bwe mulijjawo ekyo kiba kiwedde. Eri abano abalamu be bazibu nti ojjawo lino ateekawo ddala. Mulongo nze nanaaba ne ndoota muka kitange muka taata wange yafa nga ŋŋamba nti baana bange munsonyiwe nze nabikola naye mbonyeebonye. Tefaayo mukwano, genda kuba onkubira obubaka bulungi ddala. Star FM ye radio gy'owuliriza, Program Kkooti YAMAKA. Mulongo gyebaleko maama, nze nejjanjabye ekinkozesa emirundi naye kiganye, ngoba ku byebweru naye ndoota nga sigenda. Nze GMK funa olunaku ojje wakaligo olutali lwankya olw'enkya mu lumpe, leero enkya lwa 6 Sande muzimpeemu. Baŋŋambye okuwummulamu mbeereko nga siina bendaba naye nga nkwata amasimu gagenda kubeerako bulungi nnyo naye sigenda kusisinkana bantu. Omutwe gukola nnyo ennaku zino, gulimu ebigutawaanyatawanyaamu bitonotono naye bijja kuba nga biggwa. Leero ofuna essanyu n'owulira abalwadde balungi, n'owulira babasiibudde, ate enkya n'ofuna ekikutawaanya bwe bityo, naye Omukama yasinga okumanya. Gyebaleko maama Sarah, embeera ennemeredde, n'akatandika okukola nnyina emyaka 15. Natandika okukola nga nnyina emyaka 15 kati nnyina emyaka 22 naye siina wadde 10. Doreen Empigi, jangu enkyewakaliga togenda kulaba nze. Essimu yo ngiyina. Hadija Kabera ku page 5, sakolinga page 7. Sakolinga Doreen Empigi, essimu yesembya 35. Agenda kujjaawo nze sijja kubaawo. Mwenna mujja kubeerawo ayogere ne maama Nanse
mama Nanse agenda kuba mubuulira ekyokola. Nja mujjanjabira bwereere ono omwana. Mwana myaka 15 tandise okukola. Tosomye. Omukama yamanyi lwaki tosobodde kusoma. 15 tandise okubonaabona oyina 22 onoonya mulongo. Bwe nkulekerera ani anaakuyamba? Ani anaakudduukirira ku buno obuto bw'oliko? Ensi bwe kutandikira awo bw'otyo, muganda wange onaagiyitamu otya? Mulabye baana mmwe. N'ova waka ng'olina emyaka 15, omwana ono aba akyali muto. Omwana n'ava waka nga yenkana nga Shanita. Shanita gw'okyagamba buli kimu kola kino, kola kiri. N'avaawo n'atandika obulamu. Omwana w'emyaka 15 atandika obulamu, olaba buzibu walira ffe abakuze. Omwana ono aba anaakola atya? Doreen empija essimu y'esembyayo 35. Linnya emmotoka enkya. Nja kuddiza transport, nja kujjanjaba, nja kulaba kyokola, nja kunoonyeza omulimu. Ate weekuume. Teweemalaamu olw'ebizibu by'ensi ne bikutawaanya. Bijja kugenda, bijja kuvaawo, bijja kuggwaawo. Ono agambye mulongo nfuna ekiŋŋamba nti mpa abaana bange obutwa nange nette. Mulongo nfuna ekiŋŋamba nti mpa abaana bange obutwa nange nette. Bannange, leero kiki? Leero n'olunaku nalwo nze ndina mulwadde. Ngenda kukubira ggwe oluva ku mpewo. Era ngenda kukubira kati nga nvudde ku mpewo. Essimu y'esembyayo 41. Ngenda kukubira. Nsaba omudirekisa yenna annyambe ampeeyo akarediyo ka manda 2 naye enkoye rediyo ya waya ate ng'esaala. Neeyanziza neeyanzeege nze Nakitto Tike naawe akarediyo nkaguze. Ojja kanononereko n'ensawo y'obuwunga. Omwana wattu Maria Nsimbi yatugulidde obuwunga. Maria Nsimbi ndabira maama omugambe nti nno mwagala nnyo. Maama mulongo akwagala nnyo. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege mwena abantu abatuwuliriza, abatuyambye, abatuwadde obuyambi n'abatujjanjabidde abantu. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Omukama Katonda abaddizeewo. Mama Clive wonna w'oli tweyanziza nnyo. Maureen Kangadi weebale mukwano. Mama Maaka Enamagoma tweyanziza. Mama Isaac tweyanziza. Betty Ekirinnya netaddeko nti za kujjanjaba, netaddeko za kifaananyi. Onaagambye nti mulongo weebale omutima ogwo. Mwebale nammwe tujjanjabira wamu. Hassan Ewandegeya tweyanziza. Kezia Natube Kezia otuweereza 1,200. Naamwe Mukono NAM munange weebale nnyo. Nyirabaziga Aneti ogamba otya? Tweyanziza. Nyirabaziga Aneti. Grace Jjajja wonna w'oli. Mama Nabire Namasubanga bulijjo. Waliwo omuntu bakuyita J waweereza nusu kakaaga. Nsaba okweyanza omukyala gwe bayita Sarah Sebuliba yonna gy'oli. Nsaba buli muntu yenna olwaleero asobola okunzukukira ku ssaawa 9 ogw'ekiro. Ansabire erinnya lye bayita Sarah Sebuliba. Angattireko erinnya lye bayita Brenda Mugisha. Tuwandiika. Nsaba munsabirireko Sarah Sebuliba. Munsabirireko Brenda Mugisha. Munsabirireko munsabirireko gwe wandiikamu nti omukyala ow'obugaali. Munsabirireko mukyala Jole Sebwato. Beera ab'olwaleero. Tusabe Katonda abawe bye bamusabye ne bye batannaba kumusaba. Neeyanziza. Jaaja Namarwa mu Kisinjiri tweyanza nnyo tweyanzeege. Naalongo Buwaali tweyanziza.
Kiwanuka Doreen oba Senga weebali nnyo byonna by'otukoledde. Mwetaddeko nti Kalangala n'otuwa 5000 zaatuuse. Maama Busuulwa tweyanzizza, nsaba okweyanza. Omuntu yatuweereza 2000 n'oteekako nti I love you baby. Tweyanzizza nnyo, tweyanzeege, weebali nnyo, weebalire ddala. Oli ku Star FM 97.5 emyanya y'eggwanga. Program Kkooti YAMAKA, Omulongo B Sarah gemanya gange. Tewali mbeera Katonda gye yatonda nga yakubeerawo lubeerera. Tewali Katonda we yateeka kufulu nga teyina kisumuluzo. Katonda takeera naye takeerewa. Tumwagale naye ajja twagala. Tumwesige, tumuteekemu obwesigwa bwaffe, tajja tulekerera, tajja kutuyiwa. Tubeere bakkiriza, tubeere bavumu, tube n'essuubi. Kamulangira Suuna, tewali mbeera ya lubeerera. Star FM ya radio gy'owuliriza. Program Kkooti YAMAKA, Omulongo B Sarah gemanya gange. Ngenda kweyongerayo ne SMS zino nnyingi ddala tuziggyamu naye zisigala nga nnyingi tezikendeera ate biruma binyiiza munno n'olaba nga awandiise ate neesigalayo message ate nga tayambiddwa ate nga takoze atya. Ebyo si byagala naye nsaba okwebaza ku baana bato ababeera ku YouTube. Mwebale kubeerako. Nakawesi Dennis ogamba otya, oyagala nnyo, please like anyone like ka message ako kansanyusa nnyo bw'okaweereza bw'otyo. Nsaba tulikinge message zaffe tuzaagale naye nze nseka ku YouTube. Tusobola okufuna likes mu kkooti z'amaka nga 7 nga kuliko unlike 4 oba 5 ate bannannyinizo bakeero ziteekako. Ndowooza bo Mulongo oluteekayo bw'ati nga janga anyiga unlike. Tusaba tusubscribinge tubeere bangi ddala. Nsaba tuweze 10,000 awaadi eyo njagala ey'emitwalo 10 ba subscribers. Sijja balimba tujagala pulira nga njagala ngiteekeko mu nnyumba ebeerewoko. Nsaba tusubscribinge buli omu aweereze munne. Nsaba twagalane ng'ekkooti YAMAKA era tujja kuwangula. Nakawesi Dennis bali kubeera ku YouTube. Naluyima Jackie first daughter of Mulongo. Reminat ogamba otya mukwano. Jessica Namuyomba mwebale kulaba. Martha Suzy first lady ogamba otya. Ekiri ku kifaananyi Maipiwa Isaac mukamwana wange omu bw'ati ansingako ogamba otya. Topista Yoyeti Namugada Fini Namusubeti Nansamba Diana Nana Muloholiki ogamba otya mwana wa maama. Bannaye Lady Kemase agamba atya. Kawala ka Mulongo akamulala kali katya. Maxe Royili 5552 Noreen Fabiano Teddy Nasanga Aneti Gerard Monica Violet Maureen Nalubowa Kalungi Doreen Caroline Namubiru Safina Nabowa Nabaterega Irene Nalwanga Mwajuma Esther Nakaule Akiki Zahara Haula Lukwago Nkaro Sisi Sylvia Najinda tweyanziza nnyo. Waliwo eyeeyita omulungi kisa webale kulaba webale kubeerako. Vivian Nawanku Laira Namwanje Jamia Jasmine Kayovu tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Njagala okubuuza ku Haliyama Hajara Namatovu Namukwaya. Nembuza ku Rozi Nansamba, Rita Lukowe, Sarah Nambasa, Nancha Kevini, Fatuma Muhammadi, Sarah Zalwango, Mbozi Hindu, Nanono Olivia, Sheri, nembuza ku Hani Jonzi, nembuza ku Siya the Hustler Nabukalu, Mayambala, Nalube Sulaina, Edith Mbatudde, Shanizi, Maya Mbatia, Kasiria Farida, Rehema Ngalimu Oman, Josephine Nakayima, Brenda Kalungi, Shadia Namanda, Irene Nachigozi, Priscilla ogamba otya mukwano. Priscilla Echi, Naume Champion Mudashiru, how are you? Flora Willis ogamba otya. Natasha Mishes Damuyayu, Nagadia France ogamba otya mukwano. Mudde Rovini, Fatuma Nakajubi, Nakai Mastula, ne Rahuma Nahuya Rahuma webale kubeerako. Ono agambye atya. Nzizeyo mu message. Mama Mulongo osomesa nnyo kuba tusiraanyiza abaana baffe nga balirwana baffe naye tugenda kubakola tutya?
kyekibuuzo kirungi kankiddemu. Maama Mulongo osomesa nnyo kubatusiraanyiza abaana baffe naye tugenda kubakola tutya? Kyo kibuuzo kirungi. Nsaba okutegeeza abazadde ti bwe tuba tuzaala abaana ku byalo kwe tubazaalira kuliko abantu abatuwalana nga tetumanyi na kye twabakola. Omuntu akuwalana n'onoonya ne kye wamukola nga tokiraba. N'onoonya kale kyafunamu kale ng'akuwalanye nga nakyo tokiraba. N'obuuza agenda omusasula nga naye akuwalanye nga naye tomulaba. N'otuuka okubuuza abaana bange bwe basiraana agenda kufunamu ki? N'olwekyo tukimanye bumanya ti ku byalo kuliko abantu ababi abatutunuulidde. Tetugenda kutunuulira nsonga zaabwe. Namba emu, abazadde abato abakyazaala, abalina empya ezitandika obutandisi, abasenze abatandise okuzimba amayumba ku ttaka gye muguze poloti, mugange. I repeat it, mugange ennyumba zammwe. Okweganga si buti, okwerinda si buti, ensanafu etambula egaludde. Dduwa nnyingi nnyo, essaala nnyingi nnyo. Otuuka mu mulyango gw'omuntu teguliimu kalaadi, teguliimu sappule, teguliimu matabi, teguliimu Kurani, tegaliimu Bible, n'ogamba bannange ono yeekutte ludda wa? Wakiteekamu effumu lya Namunnungu baliyita batya? Eriggwa. Kuba ligema mulangira, ligema agalwaddagala, ligema aganneeyitize. Teekawo amagumba g'abiri ebisolo agagoma ebijiini. Nsiiba nga bagamba. Oyo ye muntu atandika. Naye kati ffe be baakoleredde ebibi empya zaffe, maama weebala ekibuuzo ekyo kuba kiyamba bangi, tusooka ne tugogola ne tunaaza empya zaffe. Mu prosesi y'okunaaza twagala nnyo okumanya ani ali emabega w'okuyonoona oluggya luno. Then bwe tumala oddunaaza tulusiba era tulindirira abo abaluddamu okulwejingirirako. Bwe b'owulya yaseeredde mu luggya lwa gundi n'agwawo ennume y'ekigo, baamukwatidde ku malaalo g'egundi, buli kyakola mumulooterawo dayirekiti, ne bw'aba ali wabweru ekiro ekyo ofuna ekikuwa wamulala ofuluma wabweru n'omusanga. Oba ne bwe basiggwa omwerabidde, waakiri omutamiivu ava okunywa omwenge, n'amusanga, n'amulangira, n'enkya ku makya n'anyumiza abalala. Tebabikola mu lunaku lumu, ne Rooma tebaamuzimbira olunaku lumu. Babikola step by step. Abalina omukisa byanguwa, abatalina mukisa bitutawaanyiza ddala. Step gye tusookerako ey'okunaaza obunaazi okuggyawo ebintu n'efuuka step, bannange neegaana, bannange neerwawo, abaana ne basiiba, abaana ne basaala, abaana ne baleeta bamaseeke, abaana ne baleeta abasawo, bannange neegaana, abaana ne basaba. Step eyo ekaluba nnyo. Naye lwaki ekaluba? Temwagala kumanya kiki. Ekaluba nnyo kuba tuba tetumanyi bulungi kiki. Eyanguwa nnyo nga tutegedde kiki. Nabagamba ne bw'ogenda mu ddwaliro n'ogamba nti omusujja gukuluma, wadde omusawo omunnyonnyola n'omumwa n'omugamba omusujja gunnuma, era atuuka ekiseera n'agamba genda mu laabu bakuggyeko ssusu n'akasaayi tutegeere kivudde ku ki. Ono agambye nti maama embeera embi nga ennemeddeko. Nanaaba naye ne bye naloota tebyategeerekeka bulungi. Nkole ntya mukwano? Twalina okunaaba ogwokubiri ne tulaba oba bitegeerekeka. Zedi ezziroobwe nsaba ofuna obudde oggyeko abakaligo labe maama Nanse mweno wiiki tusobole okwogeraganya. Mulongo taata ne bassenga bange baagala kunnemya bufumbo nti nno lwaki nze nkyaliyo ng'ate bakulu bange bw'abalema ntaasa bannange. Naye nga bamaama ne bataata banjawulo kati nkitegedde. Agambye Mulongo taata ne bassenga bange baagala kunnemya bufumbo nti nno lwaki nze nkyaliyo ng'ate bakulu bange bw'abalema ntaasa Mulongo.
njagala kubeerayo ataddeko bulaketi naye bamaama ne bataata banjawulo nkitegedde mwawula bamaama ne bataata tutegedde ojja kuba ng'onkubirako ono agambye mulongo nanaaba nendoota maama wange omugenzi nga ŋŋamba nti muggyeko ekimuli ku mutwe alyoka ndaga ebyamagero naye bwe nagenza okumulima jjajja wange nankwatira ejjambiya si ya muzaala ali ewaka era naŋŋamba nzire mangu gyenva mbu nzize kuteeka ddagala ku Malaalo. Naloota mama wange nga ŋŋamba wona kati ate okimanyi nti kino tekiriiko nakulowooza wadde n'akamu jjajja oyo ali ewaka ayinza n'okuba nga amanyi okufa kwa maama wo. Lwaki ye alowooza nti gwe bw'ojja okulima ku maama wo akugaana atyo kuba awo bukojja ng'etteeka awo w'oyogera bukojja bazaalawo maama wo era maama wo ali ku kika. Nkitegedde nga nti omukyala ali ewaka si yali azaala maama wo naye taata awo ali ye taata azaala maama wo. Kitegeeza maama wo ayinza okuba nga yakulira ku siteepu oba nga yali mwana ow'ebbali. Maama wo yafa ki? Maama wo lwaki akugamba nti bw'ontikkulako eddagala erindiko ŋŋenda kukolera ebyamagero? Bw'aba akugaanye okulinnya ku malaalo ga maama wo, jjajjaawo bw'aba yakuggyirayo ejjambiya ng'ozze okulima ku malaalo ga maama wo, toddayo. Mpaamu ennaku nnya mpummulemu. Lujja kuba lwakomeka Mande jangu ku Lwokusatu ewakaliga. Tujja kufuna maama, tujja kumufuna, tujja na kulaba kiki, tujja kulaba. Mulabye. Oli ku Star FM 97.5 96.9 myenye y'eggwanga Program Kkooti YAMAKA Mulongo B Sarah gebanya gange bagambye nti onoonya mulimo ng'oli mukozi atandikibwako omukozi atandikibwako ajja kufuna emitwalo 9 beba naffe aba Infinity Recruitment Agency nga basangibwa Mengo. Mugenda kukola mu nsi z'ebweru olina okuba ng'olina emyaka okuva ku 21 paka ku myaka 4 passport ne visa ne ticket ekutwala ebweru okukola byonna bya bwereere. Ekyo mukitegedde? Passport ne visa ekutwala ebweru okukola byonna bya bwereere. Okumanya ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe esooka eri 0705 29 02 36 ne 0773 52 59 38 ne 0705 48 43 9 ogendayo n'ogezaako mukwano kubanga oyinza okutuula obutuuze waka ng'ate omukisa weeguli. Omukisa olina ogugezesa kuba woyinza okulowooza nti ate tewali mulimu ate nga weeguli ate gwe gy'olowooza nti gye guli ng'ate gye gutali. N'olwekyo mba nsaba musooke mugendeyo musobole okumanya ekigenda mu maaso. Maama Mulongo n'akaloota eddagala nga linjiikidde nzenna okuviira ddala ku mutwe naye lyali kkalu naye nali sisobola kufuna kunaaba. N'akaloota kale tukitwale nti naloota ndowooza nga linjiikidde n'eddagala okuva ku mutwe nammwe anyway sijja kukunenya naye nga bw'ogamba nti wali tosobola kufuna kunaaba era naawe okimanyi nti kunaaba yeyandituyambye nga twebuuza lyava ku ki. Ono aweereza n'agamba zino zaakati nsanyusa nnyo Mulongo okuwulizaako naye Mulongo omwana oyo tumulowoozeeko jjajjaawe gwe yaggyirayo ejjambiya aga Nyabo oggyirayo otya omwana w'omufu ejjambiya nga zze we baaziika nnyina. Olaba we tukubidde oluyimba awo buuza bano abaana mbadde ku ssimu. Kino ekintu kigenda kufuuka nsonga ate era kikulu kuba tenjagala n'okutegeera eyatta omukazi oyo wadde simumanyi. Oggyirayo otya omwana ejjambiya azze okulima ku maama we gwe omukazi gwe baawasa obuwasa kubanga si ggwe wa kika si ggwe akulira ebijja ebyo baakuwasawo buwasa bayinza n'obutakuziikawo ne bakuzza ewammwe
Ogaana otya omwana omuzzukulu w'omwana omuwala okujja okulima ku nnyina n'omugirayo ejjambiya aba akoze eki? Kale kankitwale nti omwana ono yakuvuma nga azze okulima ku nnyina, olina mugaana kulima bijja? Bwe waba waliwo oluyombo, kuba nze siwolereza sayidi emu, tukitwale nti omwana yali mubi, eyo ye solution? Era waba waliwo olutalo lwava ku ki? Ono agambye atya? Ono agambye Mulongo, naffe bakojja baffe batta maama waffe. Mama tumuloota buli lunaku ng'akaaba, naye bwe tubigamba ku jjajja ng'agamba abaana bange ebyo mubyesonyiwe, bonna nze mbazaala. Bakojja batta maama, bwe tubigamba jjajja agamba mubyesonyiwe, bonna nze mbazaala. Osomanga ebbaluwa 150 n'otasoma message. Buli message erina kamunguluze waayo. Nsaba onkubireko nga nvudde ku mpewo. Mulonga mu 28 years having no child, just struggling with life. Nzunze ensi eno Mulongo. Olukedde lwembala. Nyamba maama. Ojja kunkubirako tutagana kujja, tujja kubanga twogera. Namata Sylvia agambye ngali bwayise nze nsaba kuntundirako bizinesi yange ya saluuni, njagala kukyusa bizinesi. Otunda saluuni, oyagala kukyusa ndowooza okola omulimu omulala. Kale Namata Sylvia okuva ewayisa asaba kumutundirako bizinesi ye. Omuntu yenna nga weetaaga saluuni n'ebyayo n'ebigenderamu, Namata atunda bizinesi ye, agenda kukyusa omulimo. Mukubireko ku 0751 59 651. Omuntu yenna ng'oyagala kugula saluuni kuba 0751 59 651. Maama wasuza otya? Naloose nga nkukyalidde wakaawo n'onsanyukira nnyo ng'oli mu Gomesi, ne nkugamba nti natandikira ku primary okuwuliriza, n'osanyuka nnyo n'ontunuulira era n'oŋŋamba nti genda onoonye ssengaawo mulime ebijja. Nsaba okikole. Naye gattako n'ebyebukojja. Kola ekyo. Mulongo mukwano wayogedde ku ky'okwonoona olujja, naye olujja lwaffe lwayonoonebwa, kyokka tukuze naye wadde okufumbirwa, wadde kapate konna. Tujja kubanga twejjanjaba tekola ki? Teweeraliikirira. Mulongo nyina bossi wange gwe nkoledde naye tansasula mubanja obukadde 3. Mukolera mu bulumi naye ojja kuba onkubira. Naye mabegako awo tuyina omukyala yatuweereza message mumujjukira bulungi ng'akola naye nga tebamusasula. Tubijjanjaba era tutereera. Star FM ye radio gy'owuliriza Program Kkooti YAMAKA. Teweerabira nti bannaffe aba Euroform mattresses naye biveera. Kiri ku YouTube. Biveera mubireke, maama wammwe mukadde. Temugenda mukutula. Wamma Euroform bakugamba nti sleep better, weebake bulungi, sleep better. N'olwekyo nkusaba yonna gy'oli ogenda onoonye omufaliso ogwa Euroform. Ojja gusanga mu maduuka gonna. Omusuubuzi naawe agula ekimu bajja kubanga bakuguza bbeeyi nnungi ddala, so nga gw'ayagala okusuubula n'ayagala okutandikawo bizinesi y'okutunda emifaliso kuba 0800 38 600 0800 38 600 beba Euroform mattresses ng'ojja basanga wonna. Naye kutegeeza nti essomero baliyita Mary Hill Christian High School nga liri Gayaaza Nakasajja. Ligenda kutwala omwana wo wa senior 1, senior 2, senior 3 ne senior 5. Musingi gwa Kikatuliki mulungi, ssomero pya lirabika bulungi, jangu olirambule, environment nnungi, abasomesa batendeke, abasomesa abaliyo bonna bakugu era nga babadde basomesa amasomero ag'omulembe ddala. Ojja kutuukayo ng'obamanyi nga waliyo balabyeko mu masomero amanene ddala. Mary Hill Christian High School Gayaaza Nakasajja ly'essomero lyokka eryogerebwako omulembe guno. Omuzadde ng'oli wa Mulongo kuba essimu w'olemereddwa oyogere ne dayirekita yennyini. Essimu eri 0753 24
34 16 0753 24 16 so nga nkutegeeza mukwano gwange nti mikwano gyange aba Shanta Beauty World wakaliga katale k'aba veterani gye bali okuweereza ebizigo gye biringa birungi nnyo mujje tukole ensusu sabuni wa skin gyali sabuni w'abakyala gyali ebitundibwa mu musomo gye biri tuyigiriza abaana enviiri tusiba enviiri ate nga tulina ne oil omulungi ddala owa skin oil wa mugaba tumuyina byonna ng'ojja kuba ng'obifuna wakaliga essimu ya wakaliga eri 0772 68 61 78 kawunga k'olwaleero kalimu t-shirt z'oku Mulongo Garments munnange mulimu t-shirt ey'ebiri ekitundu bw'ogoya bw'oti mwe mubuuza abalongo bange ab'ewakiso the twins ab'ewakiso wamma akawunga ka leero tekaliimu t-shirt akawunga ka leero kalimu t-shirt bw'ogoya emirundi ng'ena ate t-shirt za white yellow red ne ka ame green nyingi oyinza n'okusangamu ebbiri n'olwekyo gula akawunga wonna w'okasanga oba kuba 0702 05 02 88 0702 05 02 88 ogenda kubanga okafuna Star FM ya radio gy'owuliriza program Kkooti YAMAKA omulongo babiri Sarah gemanya gange essimu zange kweziri olwaleero bw'okubatuukira ku nsonga ndi mwetegefu obbakwata mwenna era nga nja kuba mbalindirira nyongera okwebaza abatuweereza mobile money nyongera okwebaza abaana bange ba live streamers Moni Ray, how are you? Kasiri Farida, how are you? Namutina, Aisha Baby, Namata Shadia, Nagadie Franci, Naiga Betty, Maipi, Nakato Agnes, Kasiri Farida, mwebale kubeerako, Pretty Shani, Ogambotia Mkwano, Amina Jauhalo, Ogambotia, Nikki Skyla, how are you? Lady Teddy, Chue West Farida, Assalamu alaikum. Maya Bukenya, Ogambotia, Nansubugarita, Agamba abana bayuwa message bano. Namutina, Ogambotia, Rashida Rosheni nenkubuzaako nembuuza ku Sarah Nansubuga nembuuza ku Mario Sparks oli ku Star FM chana 7:95 emyenye y'eggwanga program Kkooti YAMAKA omulongo babiri Sarah gemanya gange nyongero babuuzaako mikwano nyongero beebaza emirimu gyonna gye mukola Hello ba live streamers bantwala speed. Omanyi nti eno ku radio wabaayo oluyimba ate wali si breakinga ntambula ate butambuzi nabo. Programu zaabwe tezirina break, tezirina kusirika, tezirina stop, tezirina kiki. Garden Gold bakola tomato sauce gwe bayita Garden Gold tomato sauce bayina ne chili essimu yaabwe bw'oba oyagala chili waabwe ng'oyagala tomato sauce waabwe bakubire ku 0704 0704 tomato sauce ne chili babiyita Garden Gold tomato sauce Garden ennimiro then Gold tomato sauce ne chili bikolebwa Garden Gold Industries ku Ntebe Road bagambye tewali abenkana n'olwekyo yeetaaga tomato sauce waabwe akolebwa mu nnyaanya entangawuuzi galiki n'ebirala bakubire ku 0704 ojja kubanga obafuna bulungi ddala Mulongo bwe nkuweereza akasente nfunayo akasente naye bwe nkozesa bizigo bwe nkuweereza akasente nfunayo akasente naye bwe nkozesa bizigo nkola loosi Mulongo bwe nkuweereza akasente nfunayo akasente naye bwe nkozesa bizigo nkola loosi yingira nsaba okutegeeza mukwano nti awo kiba kisaana kulabamu tukubalanga nzigalirawo ko tukubalanga omukono gwo ogutali mulungi kola ddagala simanyi oba wanaaba era bw'oba wanaaba ki ekyaliwo kyemba njagala ompe ku magezi bwe wanaaba ki ekyaliwo era waloota ki Halo Mulongo, nze Mama Steven Yebusega, waliwo ekikoona ku ddirisa yange ekiro, naye omusajja wange wajja atandikira ku luggi okuyomba ago gaba majini.
Bijiini bye bikoona babikwata, biba bijiini babikwatira ddala. Weegendereze nnyo okuyitaba ng'owulira ng'omuntu akonkona, weegendereze nnyo okwebaka mu ddiiro, ate n'abaana bw'oba obeebasa beebasize ku mukono ogwa ddyo. Tukole ebintu ebimu ebigema ku bijiini okuyingira, ofune n'obubaani wajjati majiini onyookereze nga mu ddiiro lyo okayise ne mu nnyumba yonna. Akabaani si sitaani tukasanga ne mu masinzizo agamu bw'oba okyegendereza. Ayagala kikole, atayagala tokikola. Awulira ategeeza ayagala. Atayagala bireke wano, tewali abikkaka bitwala. Mulongo G baliko nze nanaabye naye naloose nga kasooli wange gwe nasimba abaza emisooli 3 okuva wansi paka waggulu. Naye nga mulaga ssenga wange. Mulongo G baliko nze nanaabye naye naloose nga kasooli wange gwe nasimba abaza emisooli 3 okuva wansi paka waggulu nga mulaga ssenga wange. Tugenda kutambulira ku bintu bibiri. Ssenga oyo gwe waloose bw'oba omwesiga mwekwateko nnyo tomuvaako. Bw'oba nga ssenga wo gwe waloose omwekengeramu mwewalire ddala. Oba ntegeerekese. Bw'oba omwesiga nnyo nga mubadde mutambula mwenna tomuvaako, mwekwatire ddala nnyo. Wabula bw'oba obadde omuyinamu akakunkuna ng'omuteebereza ekintu kyonna, oyo gwe waloose mwewalire ddala, toddiramu ddala mmusemberera. Hayi mamisaala mukwano, nsaba kumpa ku magezi mukwano. Ndi lubuto lwa myezi 4, ndi mufumbo naye omwami wange maama we ne taata we tebaamusiima. Omwami wange taata ne maama tebaamusiima. Baŋŋamba nti ne bwe nnaazaala omwana simutwala yeewaka. Nange banzaalukuka naye omwami wange mwagala nnyo mukwano nnyamba. Mwana wa maama, to be frank, okubeera omwerufu gy'oli. Bw'oba wategeera nti bazadde bo tebaagala musajja ono ku ntandikwa, amazima gali nti wakola nsobi okusigala ng'obeera naye. Tulina ensobi ze tukola nga tulowooza si nsobi. Okwewala omusajja ono nga tonnaba muzaalamu mmwe abalala abawulira, kikuyamba nnyo okwewala ebiyinza okubeerawo mu maaso mu myaka nga 10 maaso 15 4 emyaka 5 maaso nga ne mulongo takyaliwo. So kino bw'okyewala mukyerabira mangu n'otambula n'obulamu obulala obubaddewo. Naye kati bagamba abazadde be bakatonda b'oku nsi. Sigaanye basobya kituufu, ate n'eriiso ly'omukulu ewaddugala weewalaba. Bo lwaki baamugaana? Golooza tebalina nsonga, bonna ne bamugaana. Kati ozadde omwana. Omwana oyo olowooza bazadde bo banaamwagalanga naawe kennyini bakuzaalukuse. Okimanyi singa weesonyiwa omusajja ono tewandibadde kutuula genda wakaawo ate kwegayirira bazadde bo. Ojja kuba onkubirako bwe wabeera kumpi ewammwe, nja kugendayo njogereko ne bazadde bo. Bwe wabeera wala sijja kugendayo, nja kulaba bwe tunaakikola. Mulongo we bali kuweereza, ndi lubuto naye naloose omukazi nga mbuuza nti era tonnazaala ng'ate olubuto lukyali luto. Nakamala message eno funa omwetango ogunaabeko nga bwe tulinda ensonga endala ze tujja okwongerezaako, naye ekyo ky'oba osookerako kye kijja okusookera ddala okukolebwa. Star FM ye radio gy'owuliriza, Program Kkooti YAMAKA. Omulongo 2 Sarah gemanya gange, Euroform gwe mufaliso oguteeka ssente mu kkooti YAMAKA. Bagamba nti ojja kwebaka bulungi, ofuluute, oloote, okkakane, owummule, ate ogolokoke ng'olina amaanyi. Genda mu maduuka wonna obuuze omufaliso gwa Euroform. Omwana adda ku ssomero gw'oba omugulira, omufumbo, omuwuulu, omulwadde, ffenna twebakenga ku mifaliso ejja Euroform. Nakyokkeya basangibwa ku Lubaga Road watandikira, bajja kujjanjaba. Singa olina obulwadde bwonna obulemeddwa abasawo abazungu okujjanjaba, funa akadde ogende otuulewo. Mulongo kyatayogeddeeko nga kikutawaanya tekitegeeza nti tebakijjanjaba.
Njogerako bitono kuba nange okumanya kwange kukoma watono. Naye bw'oba ng'olina ekikutawaanya genda oba nnyonnyole otuulewo oyogere nabo bajja kuwa mukadde ku ssimu oyogere naye osobole okutegeera kiki ekikutawaanya. Essimu ya Nakyokkeya eri 0752 39 38 39 0752 39 38 39. Mulongo nakawasa abakyala basatu. Naye ababiri weebali omu yagenda. Naye buli mukyala gwemba naye mulabamu ekifaananyi ky'omugenzi maama wange. Kye kyampaliriza okuwasa asooka owookubiri n'eyagenda. Kimmazeeko emirembe ate bonna balemeddwa okunzaalira abaana abawera. Omu alina abaana babiri, omulala alina omu n'omulala omu. Ngenda kukola ntya era kiva ku ki? Kiva ku ki kwe tugenda okutandikira tulyoke tutuuke ku tugenda kukola tutya? Maama wo yafa wenkana otya? Maama wo yaziikibwa wa? Maama wo ani yamusikira? Byonna mbyagala ebyo. Mulongo gyebaleko nataddemu alamu okusaba Yezu omuto neevuga neŋŋamba gwembeera naye agiggyeko ssaawa 9:10 n'endoota enkuba ng'eyagala kutonnya eggulu ne ligwa ne linjiikira ne neesisiwala nnyo era n'enzuukuka. Kyembuuza, wabadde omaze okusaba Yezu omuto oba wabadde tosomye? Aiza kano kafunamu amakulu owulira. Mulongo gyebaleko nataddemu alamu okusaba Yezu omuto neevuga neŋŋamba gwembeera naye agiggyeko ssaawa 9:10 n'endoota enkuba ng'eyagala kutonnya. Olwo aba amaze okusoma oba abatannaba kusoma? Ono ali ku byuma bye tawulira. Ono agambye ati Mulongo mukwano nkusaba onnyambe n'omwami wange tulemeddwa okufuna olubuto batukebera ng'obuzibu ayina low sperm count. Maama nyamba bw'oba olina ku ddagala ly'omanyi please ojja kuba ogenda ku Nakyokkeya bajja muwa habo akuza sperm n'okuzongera amaanyi n'okuzikolako be bajja okumanya ebisingawo, then tujja kufunayo ne dokita atuwandiikireyo ku ddagala ojja kubanga onkubira. Ono agambye nti emirimu gyange gibanga egitereera ne gidda emabega ne gibanga egisumulukuka ne giddamu ne gyesiba. Embeera entamye n'akakolera emyaka 11 naye siina kyendagawo. Emirimu gyonna egisumulukuka nga bwe giddamu bwe gikwata. Trust me, kino nkyogera nga sina na kwesika kwonna. Akumalako emirembe akumanyi. Omuntu akutulugunya akumanyi. Omuntu akubonyabonya akuli kumpi. Buli lwakulaba nga weerwanyeeko n'otereera ng'addamu ng'akola bye yakola ng'oddamu osiraana. Buli lw'obanga atereera ng'akuddamu envuunula bibya kuba akumanyi, akulaba, akuwuliza n'ebiseera ebisinga olabika oyogera naye. Bw'ogula essaati empya aba akulaba. Bw'olinnya booda aba akulaba. Bw'osiiba enjala ng'alira kisinga. Bw'okomawo ne bulawuzi empya n'ogula firiigi ng'akuddamu envuunula bibya. Akuliko, akuli kumpi, akulaba era akumanyi. Teri kirala teba kulimba. Teri kirala. Omuntu akutawaanya akulaba. Yani tukoze tutya n'ebirala ojja kubombuulira. Kkiriza mukwano gwange nkusiibulire wano olunaku lw'olwaleero ngenda kukwata ssimu nagambye omutwe gunnumaalumamu. Essimu kweziri bw'onkubira tuukira ku nsonga nga tolina bayiro n'olupapula naye teweerabira nti mwana mulenzi Kisitu waali ku Hanifa Towers agenda ku mwategedde nno. Kisitu yagambye bw'ogula ekintu kyonna ky'oguze nga kisusa emitwalo 15 naye nga kuliko kapeti agenda kuwa omuceere.
jjukira bw'ogula ekisuka emitwalo 15 akuwa kawunga supa kawunga n'otwala n'oliisa abaana kate ku ebyo w'oyongerezaako kapeti akuwa n'omuceere n'ogenda n'oliisa abaana n'olwekyo akuwa gwowa tugende tugule ku kisitu tumuwagire ayina dikoda ku mitwalo 9 erifu ab'ekkooti y'amaka ayina free to air eyo ya mitwalo 10 abalala naye ffe ku 9 ayina sola kisitu ayina paasi ayina fridge ayina hoofers ayina dikoda eyo gye njogeddeko ayina tv ate nga ayina ne firiigi gendawo muguleeko ayina obuuma obusala enviiri ayina obuuma obukamula obutunda ayina obuuma obufumba omuceere saako n'obusiika chipusi kibanja mpola akkirizibwa sasulako mpolampola okutuusa lw'omalayo essimu eri 0705349499 Garden Gold tomato sauce musange mu maduuka gonna era ojja kubanga omufuna songa n'emikwano gyaffe aba uniform bateeka ssente mu kkooti y'amaka tugende tubaguleko emifaliso omwana olina mutwala ku ssomero lye bayita Mary Hill Christian High School gayaza nakasajja kuva ku senior 1 senior 2 senior 3 ne senior 5 okwewandiisa kugenda maaso genda ku ssomero togenda kwejjusa neeyanziza buli muntu yenna atusondedde obuyambi neeyanziza buli muntu yenna eyeerekereza neeyanziza buli muntu yenna awadde essuubi abawuliriza bange bwe ntyo n'ensaba yonna gy'oli mukwano gange kyonna ky'olina otuweerezeeko tusobole okuyamba bannaffe abatwetaaga mu kaseera kano tweyanziza ssente z'obuyambi bw'omwana ow'okugulu mukyala Juliet Namaganda tweyanziza nnyo mukyala Nannyunja wonna wooli tweyanziza nnyo Namuwaya Veronica Oscar wonna wooli Amina Embiriizi netaddeko nti ku lw'abaganda baffe netaddeko nti kkooti y'amaka mama Senkindu tweyanziza Anisha tweyanziza Mungu akkirize ono ye Shanta Kayeya Nalongo Kavume Kisoga tweyanziza nnyo mama Swabula Kabembe Harriet Ebaka Angel Nabuuma NF Endejje Nabanjala Flavia ogamba otya mukwano tweyanziza nnyo Nalugwa Betty Nabukenya Janati Nanangu Namiro Hadija Isma Mugoya Isma Josephine Walugembe Nuru Namata ne Salma Nasajje mwebale nnyo mwebalire ddala tusenkana olunaku olw'enkya inshallah mbaagaliza birungi byereere mubeere bulungi mweraba